kuyamba abali mu mbeera wadde tebafunamu naye bafunyemu. Ono abuuziza why most tests why are most tests and investigations mainly on women than men? Why is it so that way? Kati kisinziira ku kyonoonyerezaako. Okunoonyereza kuno okwakawuka nga bwe twagambye nti mu Africa oba mu bugwanjuba bwa Africa ani asinga okuba n'akawuka? Basajja bakyala? Myaka emeka? Bavubuka abato. Ate ng'okukola research zino twalina okuprovidinga ne sponsor evidence nti ddala nti akawuka ki kangi mu group eyo. Bali batugambira okukola purpose 2 naye twabulwa data yina okulaga nti ki nti abasajja balina akawuka mu Uganda kangi. Naye nga data alaga nti abawala akawuka kangi nga iki wali era ne tulabira mu kunoonyereza nti abawala bangi bakola ki baali kati abaga. Wano mu kuyingiza wana awaawo twasunsulangamu abaana be twagobanga olwedde balina balete bamayina bo baali bangi nga ze kusunsula ze kwetabamu mukebera kubanga ino twala omuntu nga tayina naye nga abaana bangi awaawo nga balina ki ate nga bayitamanyi abamu balina akawuka balina embuto semudemu naye nga tebakimanyi so nekiraga nti abawala bano basinza ki obuzibu bw'akawuka. Tetuganye nti n'abalenzi bakafuna era bakajja ku basajja naye nga abaana bano abawala bali kati abaga kamaanyi ofuna akawuka. Naye nga eddagala n'omwami asobola oddikozesa. So bwe tunoonyereza mu group emu tekitegeeza nti abatasobola benefitingamu. Kitegeeza nti group eno egenda tuyamba okuddamu ansa yaffe mangu okusinga abalala. Bw'oba ogenda kufuna abantu abakulu abasajja singa tukyakola purpose twandikoze emyaka nga 10 sente ziba nnyingi tumalira abantu obudde naye bw'oba nga ogenda kukola mu baana bomanyi nti risk y'amaanyi kitwalira banga tono nnyo bantu akola twatandika 2021 August by August this year nga tukoze eki tufunye answer actually June by June this year nga tufunye answer so mwanguya ne mu saving time saving resources and you are going to save lives kwa mu bwangu okuba tufunye eddagala leero tekitegeeza tugenda ddiba wa leero olwo emitendera gigenda okuddako kuba nti ab'obuyinza baproving ebivuddemu eddagala netufuna omuntu agenda oddituusaako digula tulituuse mu clinics so tukyagenda maaso emitendera mingi kati all that is time so the faster you run the study the better to start on the rest of the steps. No problem. Ziri 3 ezakayita ku sawa 3 ez'okumakya ebibuuzo wakyaliwo bingi bannange mwebale nnyo ebibuuzo byammwe kandabe I just teach them to be careful with who they are going to have sex with other than preaching good injections and tabs. I can't even let my daughter ono mukulu yamaze dda okubanga akyogerako. Why is it only given to a girl child if its purpose is to prevent HIV? Kyava okuddamu essaawa zino. Muzaffar wagambye kati mwegatte lwakuba babalimbye mbu medicine liziyiza Sirimu. Now let me tell you abagenda olikozesa mwenna mugenda funa Sirimu oba ebirwadde ebirala. Trust me on this. Mwebereremu temuba basiru. Think well oba mulowooza babaagala nnyo. Gavumenti ebaagala nnyo tubaagala nnyo. Doctor omukulu okihintinzeeko. How about infections zino kubanga yataddemu element y'ebirwadde ebirala yo eddagala lino liyamba just ku HIV yokka oli waba alina candida syphilis biki osobola obyewangulira. Kyetwagambye wali nti ekifinga obukulu oba ekyanyi kiyinza okukola singa abantu bali basobola bivaako naye tebasobola bivaako ekiddako kuba nti omuntu abeera ki mwesigwa eri munne naye tumanyi nti ki tebabeera faithful. Ekiddako kibeera ki condoms. Condoms zigenda kuziyiza era abagezi twakolako research eyakaweta abawala bangi abeetunda abaagaana okuyingira study nga wa reason age nti bwe naayingira mu study nyinza okulekera okozesa condoms nenfuna olubuto nenfuna n'ebirwadde ebirala. Naye nga tumanyi nti condoms ziziyiza omuntu ofuna akawuka ziziyiza omuntu ofuna obuwuka obulala bwonna buno other STDs n'okufuna olubuto. So tewali kisinga ekyo era okunoonyereza gye kulaga twagala tulabe nga tufuna engeri esobola kyebayita multi prevention technology engeri esobola okuba nga eziyiza byonna in one ne mukola eddagala nga musobola okuziyiza olubuto abatalwagala ne STIs ezimu. Naye nga kati kituufu omuntu obanga ogenda kwegatta ne bakuba empiso ya lenacapavir ne kutangira Sirimu
osobola okufuna olubuto osobola okufuna ki STDs endala zonna teziyiza birala eziyiza ki sirimu kyetwagambye wali tutwagala okuyamba omuntu nga yali mu mbeera muteeka mu katyabaga akufuna akawuka nga batakozesa lenacapavir agenda kola ki kukafuna kati gwe atalina mukisa gwafuna lenacapavir basobola okumanya kawuka oba asobola okwewala sirimu tetwogera naawe olunaku lwaleero twogera naabo ensi beetadde mu situation mu mbeera nga ebatadde mu katyabaga okufuna akawuka obufumbo obwagala naye omwami ki mwenzi ayenda na bwana buto myaka 2 myaka 10 ate oyagala obufumbo oyagala okuza abaana bo ne sente toyina ziwera school fees baana bo ogamba kansigale maka gano naye kanneekole ki kanneekuume tuyamba abali mu mabaala abaana abali mu mabaala omusaala guva mu bbaala guva mu basajja abo talina kyagenda kulya enjala ejja mutta okusooka ki sirimu n'agamba kaŋŋende nkole ki omulimu guno abatambuza biplasitiki abafumbirwa ba truck drivers abasajja abatabeera waka abafumbirwa ba soldiers abaami abatabeera abo abali mu katyabagaako abali multiple relationships abali mu section network betujjidde olwaleero okuba tubayamba okukola ki obutafuna kawuka kano naye ate nga tumanyi nti sirimu lusitalo kubanga babeera bagezi by the way kati bwagenzeyo olwolumu ate oyinza okukafuna ate malaya nakola ki si malaya naye abawala abeetuna ne bakola ki ne batakafuna so kati kyayogera kiyinza omukolera nekikolera ki tekikolera muntu yenna mulala ebibuuzo bikyali bingi ono agambye can she tell us the challenges so far encountered in the research? Don't mention my name. Yes, I won't mention your name. Then according to their findings, what could have been the reasons behind failing of female condoms because it wasn't appreciated and subsequently abandoned? So kile ku challenges za research. Yeah, challenges tachogedde bulungi. Challenges erifa abanoonyereza kuba naffe tuna challenges. Oba eri abawala abali mu kunoonyereza. Ezabawala bazogedde ko nteza zigun challenges effects tezali za amaanyi. Okujja kukale so tuwa zonna mwenga mweze mwayitamu nga mukola research. Nende bana abaana waliwo challenges bayitamu nabo. Abaana. Abafuna abaana babeera busy omwana omujja mu bbaala basula bakola ate research ya misana. Kati bwatukawo naga musawo kasooke neebakeko era ng'emifoleso wegiri awo nasooka neebakako nasooka nadda engulu ne mulyoka mumukolako tebaba na budde kubanga eri bakola ki basula bakola ate nga netubagala ki misana kati nekiba nga naffe abanoonyereza kituwamu ku challenge okuba nti olina okugendera ku timetable y'omwana olina omugumiikiriza oyo omwana wali ssente gye balaga money attracts them. Bweziba nga ziri mubende eri ku gold mine omanyi mubende eri gold mine kasanda ebukuya eri gold mine kati bwebanga season nga abantu bafunye gold abawala babeerayo mu katawuni ki olweggulo nabanga kubanga abagenda mu gold mine balinga abavubi batugamba nti bokeyo wansi eterina oxygen eyo emikisa gy'okomawo gibeera ki tomanyi obonodda kati bw'ofunayo kasente ko olina okakola ki olina okanyumirwa kubanga nti gold mine esobola okutta ki nga sirimu tannakutta so kati beeyagala nnyo n'abavubi ye concept yemu nabo beeyagala nnyo bazirya kivubi bagaba bazirya kivubi sente kati bafuna kati abawala bamanya nti basasudde abawa ab'emubende basasudde eri enkambi eyo abasirikale mubendera basasudde abasirikale mu mwezi guweddeko ekapeeka eri kikona kilaka basasudde kati abaana bazunga kati mulina obagoberera nebagaa nti kati ennyanja yani kalangala season yakola kibalina ekigambo kyokosa nkirabiddewo season yakuvuba oba byakoze eki waliwo bakiyita ne bagende bewereza bu message kati kiri eno baba nga bagoberera sente kati tulina naffe okubanga tukola ki kubanga bwobanga oyingiza omwana oyagala otandike n'abaana 8 ate omale nga olina abaana 3 olina okubanga numbers bwe twazibala ntwetaaga abaana be batwagala babeere nga bamalako okunoonyereza kati tuteekamu ssente nnyingi n'obudde n'obukodyo obungi okuba nti tutrackinga abaana bano okuba nti bamalako ki okunoonyereza echallenge esinga gye twafuna naye nga bwe bajja abaana tetulina buzibu nabo tebalina buzibu era nga research ebegenda bulungi naye problem ya mobility abaana bali very mobile kati eriyo nabamu nti ngenze mu nsi zaabweru ne bisala ne bakoma abaana bakadama bagenda ne bakoma abamu the challenge emu gye tufunye naye ate that is what puts them at risk also that mobility it exposes them okay Munagambe according to their findings
kibuuzo ekyokubiri yadde part B. According to their findings, what could have been the reasons behind failing of female condoms because it wasn't appreciated and subsequently abandoned? So tetwatestinga female condoms naye nga bwe tuba tukola research ono kubanga tomanyi nti lenacapavir anaakola oba kukirena kati nakala ke twagezesa. So muba mulina obuvunaanyizibwa kibakakatako kuba nti mu availing munoonyeza ko mubawa already ekiri prevent work. So in addition to bye twali tunoonyerezaako abawala bwe twaba counselinganga because it's a way of reducing their risk, would counsel them on reducing their risk, would also provide condoms. Twabanga condoms ne batwala packet na packet naye senga condoms zaali zikola senga tumanyi senga bantu bafuna Kawuka. So bazikozesanga mu situation emu leyinza oga nzikozesa ne ba customer naye ate ayinayo boyfriend gwakola ki bwe yeesiga tazikozesa naye. So condom twazigaba oba oyagala female twazigaba oyagala male condoms era okunoonyeza ku kyagenda maaso by the way mu open label extension. So tuzigaba tubawa condoms era mweziri naye nga teziri part ziringa standard of care. Standard of care nti bwe mbanzize mu ddwaliro omuntu yenna ali ku risk ne babaze mu clinic yo ng'oli musawo mubuulire ku byokweyisa ebyokendeeza ku risk muwene ku condoms. It is standard of care. Ekyo tukikola mu kunoonyereza era tukikola free of charge. Okay. Lastly waliwo n'ekibuuzo wano agambye are the research subjects in brackets research girls paid? In an event that research has gone bad, do these girls taken care of, are these girls taken care of or paid for the negative outcomes? Okay, abayise subject, tetwayita nnyo subjects, kubanga subject kitegeeza omuntu oba omuddu. So tubayita research volunteers, research participants, oba abawala nga bw'agambye nga tetusasula muntu okunoonyereza kwaki kwa kyeyagalire oba nakyewa era tukyenfasize